twagala okubuuza ku muzeeyi Nsubuga kulikayo mpoze bundi bujje yakomyo bambi nga mulwadde makanika waffe wa kabi nnyo. Okay, ng'ennaku z'omwezi 15 mpozi omwezi guno gwennyini gwe tulimu, omugenzi Paul Job Kafeero mpozi lwaweza emyaka 13 bambi nga afudde era nga atuva mpozi ku maaso. Naye situmanyi lwaki buli ekiseera kino kiba kituuka ate mpozi famire ye oba abaana be babeera mu mpozi ate bafuna ensasage. Ne ku mulundi guno bazzeemu okweruma nga entabwe eva ku Swaziniga mutabani wa Kafeero okugenda mpozi mu kyalo ku ttaka gye baziika kitaawe, mpozi nga banne tebakimanyiiko, era mpozi n'addira ettaka lino lyonna n'aligabira musiga nsimbi, bw'atyo n'alimirako ebikajjo n'amuwalizi ya myaka 10, mpozi n'akasente n'akuuliita nako ng'era banne tebafunyeeko. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko abaana bano bakyankalana era mpozi Swaziniga ne banne ne bagenda mpozi ne bagenda mpozi okubeera nga bagamba nti abamu ku baana abo bannaabwe nti si baana baabwe, era nga bagamba nti okusinziirako ku DNA gye bakoze waliwo abatali baana ba kitaabwe, era bwe batyo basalawo okubagoba ne babajja mpozi mu bintu bya kitaabwe kogattako n'okutunda mpozi ennyumba y'ekajjansi. Kaakati nno ku bana abaana ate abavuddeyo mpozi okusitula enkundi mwe muli mwana mulenzi John Maka Kafeero nga mpozi ono naye ali omu ku baana DNA ebe yaboola, era nga naye bw'ati ali mu kulaajana, ali mu nnaku ey'ekisalo okusinziira mpozi ku Swaziniga nga bw'abayisa. Nja kumenya n'erinnya erisinza okutubeerera ezzibu n'okutulemesa obulamu bw'ensi eno nga ye mukulu ayitibwa Kafeero Swazi twakula naye ebbanga lyonna, naye muzeeyi we yafa engeri gye twali abatoffe nga bo bakulu ne basigala mu maka gaabwe g'ekajjansi Entebbe ne bakuliramu baffe tuli ku ssomero. Amaka ago galiko emizigo n'amaduuka, babeeramu ebbanga ddene nga ennyumba ezo kale abantu zaaki zituyamba tukulidde ku ssente z'abamaama baffe gye batusomesezza. Bw'oba yitawo emyaka gyali 11 nga tumaze naffe okukulamu balaba tukujja olukujjukujju ne bagamba abamu si baganda baffe tugendewa ku musaayi. Bwe twagenda ku musaayi buba tegunaabakomawo, abakulu abo ne beegatta ne batunda enju. Ate ekirungi ekyatuyamba byali bikyali wa administrator general, era yayita bulungi oyo omwami eyagula n'amugamba ekintu kyewagula kyamufu era omanyi yaleka abaana bangi. John Makafeero akyageza kubate nga tutegeeza wano engeri sakono tugamba engeri obulamu gye busiranyemu olwa Swazi. Kasula bwakutegeezezaako. Azakola ebintu bingi omuli n'okutuvumaganya ffe. Muzeeyi bwe yafa yaleka emikwano gyali mingi egyeyimiridde okukola ky'okukulabirira n'okutusomesa. Kisubi college ogiraba director yali yewaddeyo okutusomesa naye be basookayo kozi be bali mu secondary, naye olw'empisa zaabwe embi ne batulemesa kyansi y'okusoma abasinga. Ati nze nina bato bange bangi, essaawa zino abamu tebasoma, abalala bagenda mu kyalo e Masaawa n'abagobayo, abaali balinnyeko obuntuntu n'abagoba ne babusaawa. Era essaawa yonna yonna mujja kuwulira nti ettaka ly'Ebukunda lye bazikako muzeeyi Kafeero balitunze kozi yali liizinga emyaka 10 nalyo. Yali liizinga emyaka 10, ekiba mu kuliizinga ettaka okimanyi kuba kutunda. Okusinziira mpozi ku John Maka Kafeero ng'ono mutabani wa Kafeero omugenzi agamba nti Swaziniga talina mpisa, agenze mpozi abaweebuula mpozi mu bantu ab'enjawulo n'abandi bayambye, era bw'atyo neewuunya nnyo n'olaba nti ayambalya ne muzeeyi Bakiddawo n'amuyisa mu kamwa ke nga bw'amuvumaavuma nga bw'owulira wano. Tamanyi kituufu kozi yagenda n'erungi n'ayogera ebintu, kati muzeeyi Bakiddawo yagenda n'addamu oluyimba n'avaayo n'ayogera nnyo. Kati yatunda ennyumba eri n'agisinga obusente butono to the extent nti tebumala, era yakomyewo alome muzeeyi Bakiddawo n'amumanyiira. Esiyo approach y'okugira omuntu omukulu kozi Bakiddawo aludde mu system tumumanyi, naye yagenda ku mpewo n'amuvuma Bakiddawo oli muntu mukulu, era zonna empisa embi. So ffe ennyo ya muzeeyi yalizimba naye gye avaayo mu ngeri yokkaayana n'ogityobuula ambalo n'empisa z'ayagala. Okusinziira ku mbeera eno tulabira ddala nti no ensonga z'okuzuula ekituufu ekyava mu musaayi kye kikyatagaza abantu bano nga weewulira wano.
miliyoni zaali 15 kino kisaanoonyako miliyoni ziri 5 okuziikuula naye nga sampo z'omusaayi abaana ffenna zaggwa so tubusayi muzeeyi yekka era tujja bagamba nti guwedde era bijja kuvaayo naye nga mukulu Sula nze kinnuma nina bato bange abasoma oba abato naye tebalina kyasi kya kusoma kuziba babuuba intaneti bonna nga taata y'omu omugenzi taata y'omu omuto ali mu S2 bali mu S2 abasinga abasembayo gwenno anyumirwa enyimba za Paul Job Kafero omugenzi munanga abayimbi kituufu bayimba True Story ogendereranga nnyo ennyimba zaabwe akayimba mpozi Kabuladina ndi bakoya lwali luyimba mpozi olutuufu era olukwatira ddala ku bulamu bwa Paul Job Kafero nga mpozi kituufu omukyala gwe yazaalamu omwana ono Swaziniga yali mpozi yayenda ebbali n'azaala omwana oyo Buladina yennyini era ne taata kituufu yali avuga akapikipiki akabbululu kati wano abaana we beewunyiza lwaki Swaziniga abagoba ng'ate olwedde maama waabwe ayina ku misango gye yali akozeekozeeko ebbali kati bakakasa batya nti ye Swaziniga ddala DNA mutuufu wa Kafeero nga bw'owulira wano kati gwe omwana oyimirira otya n'ogamba nti oyo si muganda wange nga kitaawo yamulekawo naffe twemulugunya nti si muganda waffe kozi taata omukyala bwe yasooka okuzaalamu oyo omwana bwe muwulira eyavaayo n'agamba naye mwana wa Kafeero mwe yazaala ne Swazi kati oyo omukyala bwe yasobola ogenda n'azaalamu oyo omusajja kakasa tutya nti Swazi muganda waffe ate nga yakoze eki atabudde ekika sokoleke maka nna kyesitegedde awo maama wa Swazi yasooka kuzaala bbali nga tannazaala Swazi mutaata wammwe yali ne taata waffe n'agenda serumu ebyo ebyekisawo n'azaala oyo Buladina yamala n'azzaako Swazi nawo omanyi nti ennyaanya envundu ebeeremu neyonona ekisero kyonna mwene embeera ne wano okusinziira ku John Kafeero olunwe asinga lusimba mu bantu ku bano abeekobana n'abakuza abalondebwa kuba ate nga bakuza abaana bano ensimbi n'omulugube ne kubatuusa ku kino nga bwakugamba abantu batunyigira nnyo kitwatonda ennyimba ya muzeeyi naye njagala nti mekingekigira nti si abaana bonna tebeegatta kutunda nnyumba ya muzeeyi Swazi Dube Nagawa ne Simon be baana abeegatta okutunda ennyumba ya muzeeyi nga bayambibwako abantu muzeeyi be yaleka yali amanyi nti gye mikwano gye be bagenda okukuza wabula ssente ne zibasingira batonda ennyumba sawa n'asobola okutuyamba mukyala maama ffe osobola otuviirako n'otuyamba mukulu Miisa Ssemakula yabeerangayo ewaka era nkimanyi alibedde otuyamba lwakuba ensonga tebazimanyi tebamanyi kitambulo kaana kungi mu famire yaffe obutagaliza bungi n'abayimbi bonna bekikwatako omukyala katali mu kusaasira basobola okubawo ne batuyamba oli ku 97 akasiriza 3 fm mwefu radio simbe empologoma ennungi edembe atwongera okubuuzaako weena gy'osinzira okubeera mpozi nga ate otumbudde Gats Mso ogamba otya njagala okubeera mpozi nga mbuuza ku Dora the best ogamba otya mpozi zaawo Rashida Nakabongo ogamba otya ne mbuuza ku bibeibe bya Shiro Pharmacy ne mbuuza ku Sonko mpozi ate wali eri mpozi bweyogerere ogamba otya agamba mbwayinayo ne Brayo ne Namugongo ne Jajja Bini batumbudde empologoma ennungi y'eddembe kakati waliwo wano Raga Piper naye atumbudde empologoma ennungi y'eddembe bangi okay mpozi okusinziira mpozi embeera y'obudde tetusobodde kumalayo sitole y'abaana balenzi abo naye waliwo ate ebipya byenjagala olindirire next week ogenda kumanya ani omusiko omutuufu owa Kafeero era lwaki tebamusikisa ng'ate ye yali alina okusika era ogenda kumanya lwaki famire eno tegenda kutereera mpaka nga bataddeko omusiko omutuufu kubanga ensonga ezo tuzikutteko ebbanga ddene era waliwo olukwe olw'abaana bano okutunda ettaka eryo okuli ekijja we baazika Kafeero wennyini badduke bagende e Bulaaya byonna birindirira olw'omukaaga olujja wano ku Wolokoso ogenda kubeera ng'omanya obuvo n'obuddo nze Swazi namusisinkanako okwo musangako okwo ku Mbasengere wange ng'ajogokamala nga alina emmotoka gy'avuga naye nga mukulu mulimu gwenda gwagamba kuyimba nze ebivulu bibeerako gwa byakuba ebye